media nekwatira okwo waliwo okuvuma abantu waliwo okuwebula mu ngeri tali nnungi waliwo okukangakanga awaddako ne wabeerawo okukozesa ssente buli wabeerawo okuvuganya mu byobufuzi ebintu ebyo bivaayo kakati no mu mupiira abantu bwe bazannya omupiira oyinza okusanga oli omusajja asanyuse nnyo singa mubeera mu kisaawa ayinza n'okukusamba nga ali emabega aba takigenderedde akikola bukozi kati waliwo abatalina mizi nakugeza kukola abatalina mutima okulonda kwe Kenya erina demokrasi era okulonda kwabwe entambuza gye kutambuzibwamu buli kimu nga bwe kitambulira ku demokrasi naye wano mu Uganda tutambulira ku nkola eya representation. Constitution egamba obuyinza buli mu bantu naye abantu bakwata obuyinza ne babuteekamu bakulembeze nga bwetulonda ababaka ba parliament ne bagenda ne batuteeseza ne tulonda ba president bakansala newalala kati kitegeeza obuyinza bw'abantu buli nnyo mu kulonda era demokrasiya mu mawanga gonna yeeyolekera nnyo mu kulonda era abantu kye basinga okwagala okumanya balabye mirako naddala bannayuganda bagoberedde akalulu n'okusinga bannakenya ne balaba ekyamagero ti abasajja ne balonda bwe bati ebintu ne bitambula bwe biti n'obuyinza ne bukyuka bwe buti kakati enjawulo eri wakati wa Uganda ne Kenya mu byokulonda oba ne demokrasiya ntero gamba bannayuganda n'abantu bonna ti demokrasiya tebagaba mugabe demokrasiya bamulwanirira Kenya ffe gye twegomba yafugibwa bannakyemalira emyaka 39 Jomo Kenyatta yafuga Kenya emyaka 15 Arap Moi n'afuga Kenya emyaka 24 gye myaka 39 nga Kenya efugibwa bannakyemalira bannabyabufuzi ne bavaayo ne balwanirira demokrasiya oyo okutandika ne mwaka gw'ekyenda saba nga 7 Julai James Orengo Raila Odinga Kenneth Matiba ne team ne balwana ne bazza ekkomo ku bisanja kubanga Moi yali yajjawo ebisanja ne bazza ekkomo ku bisanja ne bamuleka n'afuga paka 2 n'aleeta Uhuru Kenyatta ne bamuwangula kakati ffe okulonda kwaffe okwali baddenga okulonda mu Uganda twetaaga okuddayo ku nnono ekisooka twetaaga okukyusa constitution na Uganda atulaba eno gye nkutte mu ngalo zange ye constitution ya Uganda supreme law of the land naye constitution eno bwe yali ekolebwa yakolebwa okusinziira ku mbeera n'ebizibu era Benjamin Odoki bw'okugenda okukuŋŋaanya ebirowoozo naki basinziira nnyo ku mbeera eyaliwo ebiseera ebyo n'ebizibu na Uganda bye bali basanze kati nekijja kyesanga nti abaali baakakwata obuyinza ababukwata mu 86 bateekamu nnyo ebintu ebiyamba bo nga tebatunuulidde nnyo munnayuganda yenna mbadde nga bateekamu ebiyamba Uganda ebizibu byayiseemu kati bakuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu kati bwe batuuka ku mmeeza ne bagenda bateekamu ebintu ebimu nga biyamba bo ng'abantu okusobola okuba nga beenywereza mu buyinza nga tebiddamu bibuuzo by'abantu ngenda kuba ekyokulabirako Kenya okulonda buli muntu alina eddembe okulonda era okulonda kwe Kenya kutandika ku ssaawa 12 ne kuggwa ku ssaawa 11 wabula singa polling station erwawo netandika ku ssaawa oba 2 ekifo kya 12 essaawa ezo 2 bazongeramu kati ne mutwala 12 ne mumaliriza ku ssaawa emu naye kati olaba mu Uganda oba ebyokulonda bituuse essaawa 8 mulonda era bwe zituuka ku 10 11 nga muggalawo temubeera compensated naki ngenda kusomera akawayiro mu constitution eno yennyini article tugende ku 59 ngenda kwanguya tusobole okujjayo ensonga eno bulungi chapter 5 ya constitution ya Uganda 59 wagamba the right to vote negamba nti every citizen of Uganda of 18 years of age and above has a right to vote ekitegeeza nti buli munnayuganda gyali ayina eddembe okulonda
akatundu akokusatu ne kagamba the state shall take all necessary steps to ensure that all citizens qualified to vote register and exercise their right to vote. Register and exercise their right to vote. Nti buli munnayuganda alina eddembe okwewandiisa ng'omulonzi era alina eddembe okulonda. Naye mu Uganda olunaku lwaleero twakoma okubeera okuregistaringa abalonzi mu Uganda mu 2006. 2011 tetwaregistaringa abalonzi. 2016 tetwaregistaringa abalonzi. Ne 2021 tetwaregistaringa abalonzi. Ensonga lwaki nkugamba nti tetwaregistaringa abalonzi? Kubanga mu Uganda ekiri clear nti okuwandiika abalonzi kwa lubeerera kuli permanent. Continuous. Tuyimirize nga waliwo okulonda ogenda okubeerawo mubeeko emukoma mufune register egenda okukola. Naye ebbanga lyonna mba muzze muwandiisa abantu. Kati ngenda kuwa bwino nti Uganda teturegistaringa abalonzi era mu Uganda le atulaba toli mulonzi era ne Uganda terina kulonda. Lwaki nkigamba bwentyo? Singa omuntu ajana gamba nti nze ndi driver wa motoka kyeki mukakasa nti driver driving permit. Omuntu singa abasomye obusomesa najja mu ofisi yo naganjagala mulimu ndi musomesa okakasiza ku kinti musomesa ebaluwa y'obusomesa. Kati munna Uganda akakasiza ku ki nti mulonzi. So Kenya bakola bati balina kadi y'obulonzi na national card. Ensi zonna munansi abeera ne national ID n'abeera ne voters ID. Nekati awo nyinawo mutawaana ki kubanga nze kyebangambye ndeete kyendeese nkirina bangambye ID national ID njirina era nzizera gye baaga. Kakati national ID tekakasa muntu nti mulonzi ate banzikiriza okulonda. National ID ekakasa muntu nti mutuuze Munnayuganda. Wabula gavumenti yo yakola bweti yakaka buli Munnayuganda yenna awezezza emyaka 18 nemuyingiza mu register y'abalonzi. So omuntu yenna yali badde a registeringa ng'omulonzi n'afuna ne voters card ekakasa nti mulonzi. Wabula mu Uganda ba registeringa bannansi citizens. Kijjawo democracy ekyo. Kati bwe tugenda ku nkola eya democracy nti mu kulonda kuno okwe Kenya akakiiko k'ebyokulonda akakulemberamu Wafula Chebukati agenda balange omulimu nakusabanga muli bangi basaba abantu nga 7. So kati kunonda ya enonda ne bajjanga babasunsulamu paka le bakyuka ku Chebukati n'abeera ssentebe w'akakiiko by'okulonda. Naye ate mu Uganda president avuganya naye mu kalulu ate yalonda liifa liwa kalulu. President Museveni ya appointinga byabakama. Ngenda kusomera wano article 60 electoral commission alonda byabakama namuweereza parliament atenga liifa li kankusomere electoral commission article 60 ya constitution ya Uganda egamba there shall be an electoral commission which shall consist of a chairperson, a deputy chairperson and 5 other members appointed by the president with the approval of parliament. Appoint. Yeah. Nti Museveni ajja n'alonda byabakama bannayuganda bonna ne bamukakasa najja n'amutwala mu parliament yalina majority ye Uganda n'atwala mu parliament yalina majority era gyalagira n'ayitamu buki bwisi kubanga president kyayagala mu Uganda kyekikola njako ekyokulabirako. Honorable Serina ne banda we yafa ne bagamba twagala okutwala okukebera organize yafudde butwala yakoze ekyafude. President yayimira mu parliament n'agamba nti over my dead body oba mwagala oba temwagala kyensazeewo kye kirina okukola. Kati kitegeeza nti ne bw'aba alonze byabakama kino kiguumaaza nti approve of ki of parliament ne parliament approvinga liifa li yennyini nga sina kuleeta mukulu babu naye tusobola kudda ku ekyo nakyo. Abo nabo b'otendera abalondebwa obulungi abantu nga bonna bali 7 abasatu bagambye kirala abana ne bagamba kirala nekifuka kizibu mu kusalawo emisango wadde kyabikiddwa ne kigwerawo naye abalondebwa abo abasatu abana ne bawakanya omukyalanze waliwo demokrasi awo. Demokrasi omuyitirivu era ow'ekimmemmete era bano abana babadde bo ne feeling kubanga National Security Council yayingira mu Bomas of Kenya nga bagamba Chebukati akyusa ebivudde mu kulonda.
oyo deputy wa byabakama Cherera gigamba kigambibwa kati kulwa security y'eggwanga Chebukati alina obujulizi bwe yali aleese ne babujjako kulwa security y'eggwanga nenjagala nkuwe background ya Cherera eyakulemberamu bano ba commissioners abalala okuva ku Chebukati. Cherera yali chief of staff wa Ali Hassan Joho abadde governor we Mombasa. Ali Hassan Joho ye number 2 wa Raila Odinga ye first deputy wa Raila Odinga mu Orange Democratic Movement. Ndozolaba connection. Yes. Kakati engeri bo gye baali bamaze okwogerezeganya deep state ng'eyogerezeganyiza ne bano ba commissioners balowooza nti bagenda kukozesa amaanyi gaabwe bano abana ba influencinge bagende ne kiri ekirowoozo bano kye baali bakoze eki aba security kye baali baleese era bo mu kuvaayo okwekalakasa Baganda ge bafulume buli kimu era kooti yasaze bulungi ne kugamba nti bagenda okufuluma nga buli kimu kimaze okukolebwa wali wabulayo kintu kimu kulangirira ne bwoba olondeddwa nga bolondeddwa bootyo era ab'ebyokwerinda n'abalala basobola okuyingiramu naye era kyabalemeredde era ab'ebyokwerinda bakoze affidavit inspector general of police ne deputy wa omumyuka wakulira amagye omuduumizi w'amagye yakola affidavit nagamba kituufu twajja mu Tale Center naye ffe ensonga eyali etuleese twali tugamba Chebukati nti lwaki aluyisizaawo nnyo okulangirira evudde mu kulonda abalamuzi ne bamugamba etteeka limuwa ennaku 7 gwe lwaki wamulumba ku lw'omukaaga ng'ate akyalina olunaku olulala mu byonna byenakawulira lulamba ng'oggyeko ekyasoose n'ekyo bwe kyempulidde nti mu Uganda akakiiko k'ebyokulonda kalina okutereezebwa engeri gye kalondebwa kubanga pulezidenti yalonda akulira ebyokulonda ate nga yerifa lyagenda okujja okufuuwa firimbi mu mupiira gwennyini nga ne ttiimu mu 7 ttiimu yeesamba ate neyerondera lifagadde tuleke nti paalamenti eyinza okuba newaffe yekkiriranya nekola ensobi zeekola naye awo nawo walibaddewo pointi ya check kubanga paalamenti y'Abannayuganda ffenna ffe twagironda yeyina akakiiko akakasa abakulembeze bonna pulezidenti balonze kabe balamuzi kabe baminisita n'abalala lwaki bwe kakasa ate abakakiiko k'ebyokulonda tugamba nti yakasizza kikyamu kyekyebuuzo ekyo njagala kyenjagala okugamba nti olwaleero era Kenya bakireetera ddala mu ngeri ya mipiira bagamba tetwagala ttiimu ezigenda okusamba ate zirondera ifali nti maniyo egenda kusamba n'Arsenal naye ate maniyo eronda liifu ajja afuwa omupiira nga maniyo esamba n'Arsenal oba tosobola kufuna ki fair hearing. Ekirala akasembayo Mwami Seruga nti bwe tugenda mu kulonda kwa Uganda ne kuggwa bw'oba tomatidde constitution ekugamba oyina eddembe okukola ki okwekubira enduulu. Kakati ne gye twekubira enduulu kankusomere article 142 gye twekubira enduulu ng'omaze Bobi Wine okayanye akaluluko bakakuttemu nti weekubira enduulu mu Supreme Court. Bw'ogenda mu Supreme Court ojja kusangayo Chief Justice Owinyi Dolo oyo nga Museveni ye yamulonda ogenze kuwabira Museveni naye Owinyi Dolo constitution yino article 142 appointment of judicial officials the Chief Justice, the Deputy Chief Justice, the Principal Judge, a Justice of the Supreme Court, a Justice of Appeal and a Judge of the High Court shall be appointed by the President acting on advice of the Judicial Service Commission and with the approval of Parliament. Ngenda kuwa enjawulo ya wakati wa Kenya balonda batya omulamuzi saabalamuzi ne Uganda eronda etya kubanga bakugambye nti shall be appointed by the President with the advice of the Judicial Service Commission and approval then approval masiga gonna asatu mwegali then approval of the Parliament. Kakati appointment kati olwaleero tutwale ekyokulabirako Mwami Seruga Museveni alonze saabalamuzi ayina majority mu Parliament amukuleetedde ayise mbuki buyisi kuba waliwo ne baminister Nantaba Parliament yagana omuyisa Museveni agala sigenda cabinet egere ewummula okutuusa Nantaba ng'akoze eki era paka Nantaba lwe yayita government negenda mu maaso wano e Uganda Museveni yalonda saabalamuzi
agenda okusala empaka ng'okwabye nti akalulu kange bakabbye. Kyokka Kenya bakola bwe bati. Judicial Service Commission eranga balanga emirimu abantu ne basaba yo nesunsula era bwe mala okusunsula neweereza asinze yo ani agironda yo yennyini Judicial Service Commission public service eranga nga ekwatagana n'abaana ababaddeko ne bafuna abalamuzi ku meriti. So Public Service Commission yo atani agironda. Public Service Commission eina technical wing era advantage Kenya jeina nti minister oba permanent secretary tabera munabyabufuzi bagala nyo ba technicians ba technocrats. Katukoma makawa lwaki nkoma mukulu Papu alaze point ngambira ddala ayina kigambo kyakozeseza wagambi tilwaki olimba abantu. Constitution yino 142 constitution eryawo naye nange kyenkyawuliramu kyekakati awo president alonze ng'afunye okuwabulwa okuva mu kitongole ekiramuzi n'afuna okakasa okuva mu kitongole kya parliament gemasiga 3 gegegasise mu kulonda omuntu omu. Nkulu Baba ogamba ki? Okusookera ddala mukama wange mwebale nnyo naye ebyokulimba biyitiridde. Mukulu azze wano kulimba ate ng'ensi etutunuulidde okuwandiisa abantu mu Uganda registration wa LC kujjayo kaadi zaabwe. So ebyokugamba nti tetuwandiika abantu bya bulimba, Uganda ewandiika abantu era bawandiikibwa naye abantu baffe bagumu nnyo abamu tebaagala genda kwewandiisa ne basaba extension nezongerayo ate abalala babizanyiramu bamanyi okwewandiisa mu kifo ekisinga ekimu. Ebyo byonna byonna gyebiri. So ekyo kyokuwandiika tekyabadde kituufu. Registration tulina electoral commission era eteekawo okuwandiika bw'emala okuwandiika abantu n'eryoka ate eteekawo enkalala okukebera oba abantu ate baziteeka ku abali LC okukebera abo abantu bonna abali okwo beebo abatuufu ab'ekitundu ekyo. Era n'abantu abatu mu ndaba kati ku TV ngwagala kwewandiisa ku Monday kera ewa returning officer kwa kubyokulonda oba ow'omuluka w'ekitundu kyo ajja kuyamba wewandiise naye okulonda bekulituuka baligamba nti okulonda bekutuuka bayituyimirize tugende tukebere enkalala zaffe tuggyemu abafu abalamu n'abalala. Akati ekyo mbadde saagala tulimba eggwanga kubanga abantu batusekerera naye tekimutawanya yagamba nti okuba ne kaadi y'obulonzi yalibadde yanjawulo nnyo ku kaadi ya identity card. Waliwo enjawulo era identity card eri bagireeta ng'abantu abamu bagamba tebafunye gundi kaadi zaabwe. Abatafuna kaadi babakkiriza okulondesa endagamuntu zaabwe. Osomanyi wuli ekyeŋŋamba kubanga nga waliyo batwala ndagamuntu ne bagiteekamu eraga nti bakuwandiisizza era wano okwewandiisa olina okuba nga olina ndagamuntu yekuyamba okwewandiisa. Yekuyamba okwewandiisa. Kati ng'ekyo kimaze okuggwa mukama wange ebintu bye Kenya babikoze luvannyuma lwakuba constitution yaffe twagikola mu 1994 bano eyaabwe bagikola juzi wano nimuze mugitereeza anti wulira bagikoze juzi wano era ne bateekamu ebintu kakati kangende ebintu bye bateekamu byabwe ebyekenya bwe babyagala tebalyaganye naffe tulina ebyaffe waliwo ebikola bulungi waliwo ebitakola bulungi naye buli ssaawa bw'obanga olimbirira wano mu gavumenti yaffe tulina egundi ebitongole ebisunsula abantu. Ekisooka Public Service Commission, ekyokubiri tulina Judicial Service Commission, tulina Teaching Service Commission. Era President Museveni tayimirira Ntebe n'agamba nti abali ku Kampala abo ani asobola oba Chief Justice mumuleete wano. Bamala genda mu Judicial Service Commission ne bakola interview. Judicial Service Commission nekwata amanya abakoze interview negatwale wa president. President ng'akola omulimu gwa constitution n'abalonda n'agamba nti no nti kati bagende mu parliament. Ye bw'aba amaze okulonda abo parliament erina okukkiriza oba okugaana. Tuli ffenna kakati waliwo enjawulo wakati w'okulonda abasoma abo aba Judicial Service Commission ne Public Service. Waliwo emitendera tuyinza Supreme Court, Court of Appeal, Court ya bulijjo, High Court, Magistrates. Era bwe bamala okukola interview babateeka ne magundi ne mawulire ne babatwale wa president. President most of the time talina bingi byakyusa talina kubanga ye president
bwamala okulaba nti bano bayisisiza mu mitendera emituufu akkiriza. Kati waliwo enjawulo nnene wakati w'okulonda ng'abantu abo abaasoma n'okulonda baministers biba byabufuzi. Ate Bungereza wawa yenkanankana ne diguli yaffe. Bw'obanga basoma waliwo kati ebintu ebimu bye bakkiriza. Omusomesa eyava mu O level n'akola emyaka 2 ng'omusomesa ebeera equivalent ya advanced level. Ebyo byonna babirina. Kaakati ekyali kiganyisa oli kyali kiki? Sooka okinoonyereze olyokuba lwaki pulezidenti yagamba kyemukoze si kituufu. Kuba pulezidenti alina eddembe okugamba akakyekuli nga bibongera nga si bituufu. Nga ffe tulina birala. Kaakati ebintu ebyo nze mbirabye wano ewaffe nti omuntu pulezidenti ye wadde okulonda abaministers be. Kubanga jjukira obuyinza bwonna yabulina mu executive. Waddembe okulonda omuntu gwagenda okuwa obusigire bwe okumukolera. So eyo constitution yaffe. Okay. Kaakati ekyo ono kyayogedde kya constitution kyannaku nnyo nti tulina abantu abazze nga boogera ebintu ebitali bituufu. Ssebo bwe twali tukola constitution nze nali mu NRC. Mwe mwagikola? Aha, baatugaana. Excuse me, baatugaana. Ne batusaba tuteekewo etteeka abantu beerondere abantu abagenda okukola constitution. Era abantu abo balondebwa Uganda yonna. Ate kankubulire akabwayi eyakola okulonda okwali temwalimu na muntu ayogera. Babikola bulungi abantu ne balondebwa ne tugenda ne tukola constitution. Mukama wange waliwo ebbago era erikoleddwa Mwami Odoki. Yatambula mu Uganda yonna okumala emyaka ng'anoonya ebirowoozo najja n'abireeta. Ebirowoozo ebiri omwo ebisinga bitono nnyo ebyakyuka. Waliwo bye baayongeramu abamu naffe twabikkiriza. Naye ebiri omwo ebisinga byava mu gundi eyo ya Mwami Odoki mu 1994. Ekirala twalina constitution ey'enkaaga-mu-7. Eyo nawe mulimu ebyavaamu ne biyingira mu constitution eno. Waliwo ebyaganibwa. Kaakati bw'oyimira nti waliwo bali baatula ne bakola ekyabwe si kituufu. Waliwo constituent assembly, ate constituent assembly yalimu abantu abali mu bibiina ebikadde bonna kumpi. Kanedda katwogere ekintu kyo njagala abantu baleme kubuzaabuza abantu nti bali baatuuka bali ne bafumba ekintu kyabwe nga balonda bwebyabwe. Si kituufu. Excuse me, wayogedde n'ensereka akamalirize ebyange naawe ojja kwogera. Mukama ebikyabulimba. Ekituufu kiri nti tulina constitution twagikola mu 1994. Bw'obala emyaka kati 16 na 22 gy'emyaka 38. Tuli ffenna muyinza okuba nga mulimu ebintu ebimu bye tulina okukyusaamu mu constitution eyo. Era mulimu etteeka omwo erigamba nti buli myaka 10 twandibaye tutunulira constitution netulaba oba mulimu ebintu bye tulina okutereeza oba nedda. Mukama wange omukulu ono aleese Kenya electoral commission, electoral and boundaries commission. Mukama wange emabega eyo yabalwanya ne kooti nesalawo nti bano abalonde newankubadde babalonda bye bakoze byonna byaki bya vulugu. Oyo tebabalonda ngaono bwagambye. Mukama wange it doesn't matter engeri gy'olonda abantu abo kiva mu buntu bulamu bw'abakulembeze okulaba nti olukiiko olukola. Ne ku luno babadde mu kooti nga bebawaaba era bali ku lukiiko. Omusajja oyo Kyabukati bamuvumye ne bamuzza ne wali. Kaakati abantu baffe kanze nzire mu kino. Constitution zino size zirina omutawaana. Ebintu ebikolebwa abantu empisa zaffe era kankiddemu kino. Empisa zaffe zembi nga n'okulimba kuyitidde propaganda n'okukyusa ebigambo. Njagala twegendereze. Omuntu omwami gwe bayita Kabwayi bwe yakola 1994 n'akola yalina omutawaana. Yalondebwa ani? Yalondebwa mu ngeri y'emu. Kakati ebyo byonna bye boogera ffe twasooka ate kankubireko bano bagenda kukola constitution yaabwe n'ebintu ebimu babijja mu Uganda. Devolution ogimanyi ye decentralization. Tewali njawulo. Mukama wange ono bano byogera olw'okuba nti eri bamwayo obusente kakati azze wano okutulimba. Democracy kanze kankubireko ebintu biri bisatu. Ekigambo federation, ekigambo devolution n'ekigambo decentralization. Awulidde tebakulima nti waliwo enjawulo. Kati wano tulina decentralization Mukama wange
nze babu oli eruto mulekerawo tubuzaabuza ama mukama wange kanze mmali ebyange balekerawo okusipiininga kutuzza Kenya demokrasi waabwe avudde mu ngabo kulwanirira era kinasokedde batiganya n'okuttingana owulidde ssebo akati okujja okutulimba wano nti ebyabo biyitirivu nnyo nedda balina ebintu ebigenze nga bivaayo naye ate binaba kutereera naffe tulina ebyaffe bye tulina okutereeza kyesaagala muntu ajje wano kulimba nti Uganda tesobola kukola biri Kenya byekoze tusobola omutawaana oguliwo kakati bwofuna omuntu ng'ono akolera tetulina registration tetulina voter cards aba akulimba oli chief justice yazaamu okulonda kwe Kenya konna era ne baddamu okulonda ng'era electoral commission gye bakoze eki gye batadde mu muguwa tuli ffenna era ndowooza kaakati bino ebyokutugamba nti omuntu alina kulondebwa tumuteeke ku TV bamubuuze omukyala gwalina n'abaana na buli kintu tulyoke tukube mu ngalo nti kati bamulonze si kyekitegeeza ekitegeeza kiri kimu ne bwe tumulonda mu nkola efaanana etya ffe bennyini abamulonze tulina okumuteekamu ekitiibwa naye mulina okumukkiriza n'akola omulimu gwe ekyo nkikkiriza submission yange ku nsonga eyo nga twagala facts n'okujja akafuufu ku bwongo bwa Munnayuganda ekisooka tulina okwogera amazima yensonga lwaki naze n'ebitabo bino gano mateeka kwe tutambulira supreme law eyaki ekisooka ekizibu kya Uganda president alina obuyinza bungi nsoma amateeka kakati president alina obuyinza bungi nnyo ekiyambye Kenya nga mmaliriza nti bakendeza ku buyinza bwa president ebitongole ebirala ne bibeera nga biri independent kyetuyita independent of institutions nga si buli muntu ne bweta minisita w'ettaka kaŋŋambe president ogamba gundi kaŋŋambe president naye kati wane Kenya nti ebitongole byetengeredde n'obuyinza bwa president bwakola ki kati wano olwokuba nti president alina obuyinza bungi akwata yalina judiciary amasiga 3 gonna alina judiciary kubanga abalamuzi yabakola ki yabalonda n'abeera ne parliament kubanga yaddira ababaka ba parliament n'abalondanga ba minister kati cabinet kyeyisiza eri kyekola ki n'amateeka gennyini bwe gaba gakolebwa ate era abaminisita baweebwa enkizo y'amaanyi nnyo minisita ne bw'abanga si ki nga simumanyi kubanga ngenda kusomera article eno minisita mu Uganda minisita abeera wa senior ya 6 wawano bapoyitinga batya abaministers kigenda kutwala wala kutwala obudde bitabula point enkulu esinga obukulu ebyamateeka bireke twogere ku buyinza ga president dayitiridde faba tulina endowooza egamba tukyuse n'emateeka g'ebyokulonda nga bwe gafaanana omukulu kyabadde agamba nti myaka 10 tufunenga review bwebadde bikola bitulowooza binogenda maaso byensonga ndowooza ezisinga obukulu kyogenda okuddamu awera kijja kumala kize ku nsonga kubanga ojja kumala era president yalonze minisita we naye ate era amutwale mu parliament kati ate gwogambye te parliament terina mugaso nnyo kubanga esinga mu bantu ba president ekyo tekyagadde kibi kubeera na majority kuba kati naffe Kenya kwanza ffe tulina majority naye ate obuyinza buli regulated nti parliament erinawo ekoma ne president alinawo ekoma oyinza okkiriza nti Kenya basingisiza mu kisanja kino Uhuru Kenyatta bamusingisiza emisango 5 yaleeta BBI ne bagigoba ne bamugamba sasula obuwumbi 4 wayonona sente z'abanna Kenya ng'oleeta ekintu olw'okuba oyagala kufuula Raila Odinga president ne gumusinga president n'ajulira n'agenda mu court of appeal n'agenda mu supreme court ne bagumusingisa nti BBI wagireeta buki tugenda koma nze obubaka buno tukomawo ku wumba program ekisinga obukulu kyembalisaba abakamba nga tuzze tukoone ku nsonga directly zitowooza ezirina okuteezebwa mu byokulonda bya wano gye twakafuna eryemu esooka obuyinza bwa president naye bala bagamba nti busigalawo butyo ate tekiyamba okunyweza eggwanga kiriko debate ekolebwe eveewo tugende ku nsonga yokubiri owekitiibwa Babu agambye nti n'okutereeza mu kusemateeka mu nsonga y'ebyokulonda nakyo tusobola okukikola naye tusobola kugenda ku buli nsonga bwenakomawo eri mu constitution very good tukyakuweereza tukomawo